Yo, this is Rampan Killer in the day, Omukyala Lucky Mbabazi yazukusena amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa producer we wa program emanyiddwa nga Kachai with Lucky era ngono abadde ayina show ez'enjawulo zakwasaganya wabula nga teyaliko omukozi wa NBS television era nga abadde amanyiddwa nga Oscar Ojambo abangi babadde bamuyita Oje yafiiridde mu kabenje wali eri ku luguudo lwa Northern Bypass kitalo nnyo kitalo ddala Mungu agumye muwalawo mukyalawo wamu n'abooluganda bonna so nga omubiri gwo aguwummuza mirembe kupije Daniel Kakwoli omulungi atumbudde nkwaniriza ku mudakiika eno nyina era nga bwentyo nkwebazako gyonna gyotuusako engalo egyo sinzira kansubire nti oli bulungi. Enaku nga 2 nakutuusako eggulire ly'omuti ogwaviirako okufa kw'abantu abawera ddala 5 kati wenjogeera yesa omuwendo gwalinye wabula saswa kwanga ate nkulambulira biki ebyatuukawo. Omuti guno guli mu disitulikiti ey'e Mubende era nga guliko omusambwa oba omuzimu ogwa Nakayima. Abantu bangi bagwettanira okuba nga ate bagendayo okusaba ebintu eby'enjawulo omuli omukisa wamu n'obugagga era nga kigambibwa nti mukadde kano wabadde bakuŋŋaaniddewo abantu abawera ddala 2,000 okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga abadde bagenza okuba nga ate basinza wabula eyo mu budde nga bukya ssaawa nga 11 empewo oba kibuyaga ey'amaanyi yajja yaviirako ettabi okuba nga ate limenyeka ku muti ogwo okukakkana nga gukubye abantu abawerako ddala. Omu yafiirawo ku sport ate abalala 4 bafiiridde mu ddwaliro e Mubende kati omuwendo gw'abafiiridde ku muti guno oba ogwe abatiddwa omuti guno baweredde ddala 5 wabula nga kigambibwa nti okusinziira ku basawo ab'ekinnansi bagamba ensonga yaviiriddeko omuti guno okuba nga ate gukola kino oba gwesalira oba gutta y'ensonga nti abantu abagenda mu kifo kino tebawuliriza era tebagoberera mateeka ga nnono na buwangwa obubeera mu kifo kino. Babagaana okulirawo embuzi balirawo embuzi, babagaana okwegattirawo bakikolerawo baba bikolerawo. Ensonga lwaki mbu emizimu gyanyize ne gigenda maaso okuba nga ate gikola ekyo kye gyakoze era nga kwaba bafudde kuliko eyategerekeseko erya Nakabuye ow'emyaka 45 era ng'onabadde business woman okuva mu district ey'e Masaka kuliko abadde amanyiddwa nga Twebaze Evelyn ngono abadde wa myaka 39 wabula nga yavudde mu district ya Bukomansimbi kwabaddeko ow'ekibiina ekyomusanvu eyabadde yakatuula ebigezo ate nga kwabaddeko n'abalala abatana bakuba nga ate bategereka bibamu kwabo abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Wabyavudde mu mupiira gwe twakubye emabega ogwabadde wakati wa ttiimu ya Arsenal ne Manchester United si birungi oluvannyuma lw'omuwagizi wa Man U okuba nga ate atta owa Arsenal era nga kino kyatuusewo mu district ey'e Kalungu anti omuwagizi wa Man U ye yabadde security guard era nga yabadde n'emmundu owa Arsenal we yamuyitirizaako okumujagulizaako obusungu ne bulinnya paka ku bwongo okukakkana nga busibidde ku trigger bw'atyo n'amuyisaamu essasi eryamujjembula mu bwensi eno. Kino kikuwa kyakuyiga ki nti bw'oba osanyuka mpola nga waliwo afiiriddwa kozi mu kaseera ako abaako ennaku ye n'obusungu oyinza okumaliriza ng'ogudde mu mbizi omuyaaye ate nammwe abalina obusungu olaba nga kikususseeko bakukubye bikususseeko dduka mbiro genda mu buliri bweweezinga onoogenda okuzukuka nga mwana atta obusungu bukoze ki bukuweddeko. So eyo y'embeera eriwo. Ate yo ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yeewaanye nti kyenkana buli gavumenti kye yasuubiza bannayuganda bwe yali erinoonya akalulu ekituukiriza nga n'ebyo ebibulayo akadde konna bimalirizibwa. Bw'abadde afulumya alipoota ey'emyaka 4 egyakatambulibwako ku kisanja kino, minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ategeezezza nti kyenkana bye beeyama ebitundu 9 ku buli 100 bituukiriziddwa wansi wa ministry gy'akulembera. Oba okiwulidde ekyo funze temuyina kyemukola ki kyemumubanja naye ng'ate era mukadde ke kamu agenze maaso okuba nga ate ategeeza nti agenda kuba nga making sure ng'amasomero ga gavumenti abaana bafuna ekyemisana buli ssomero okitegedde babeere nga bafuna ekyemisana ku programu y'omwaka 2026 okutuukira ddala ku 2027. Kitegeeza nti awo akomawo mu kifo ekyo oba okiwulira bulungi akalulu kajja kuba kawedde. So embeera bwetyo bweri. Akabasumba kandi banga kawedde mu wenjogera Uganda Human Rights Commission chairperson omukyala Mariam Wangadya avuddeyo bw'atyo n'akoowola bannamateeka okuba nga beenyigira mu nsonga z'abasumba mu ggwanga lya Uganda ye baayise abafera abantu abali innocent abanoonya mukama. Agamba nti abasumba bano baazuulibwa nga mu ggwanga lya Uganda be bamu ku bakyasinzizza ssente oba obugagga oba okitegeera wabula nga ssente zino agamba nti
bazikamula mu bantu ate abaavu wabula nga babalimbye nti bagenda kubasabira bakole ki bagaggawale. Agamba nti enkola eno bagikozesa nnyo ng'omwaka guggwako wamu n'omwaka nga kola ki gutandika. So ye yeekubidde omulanga akoola bannamateeka bakole ki bayingire mu nsonga eno kubanga alabira ddala abantu abali innocent babbibwa buli lukya. So nga ye omukadde yali yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ow'emyaka 72 bw'atyo naye yatteriddwa ku kakalu oluvannyuma b'ekibiina kya National Unity Platform okubanga ate bamweyimirira. Ono yali yasendebwa wali eri mu bitundu by'erubiki bw'atyo n'aba nga talina wadda wabula ate n'asigala ng'asimbyewo amakanda. Poliisi kyali tekkaanye nakyo bw'etyo n'emutwala ku poliisi yekka yatwalibwa bangi abaatwalibwa naye ng'ono y'omu kwabo abasobodde okubanga ate bateebwa olunaku olw'eggulo. Ate yakulira ebyobugagga by'omu ttaka omukulu amanyiddwa nga Okel Lawrence asindikiddwa mu kkomera e Luzira oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'azimba mu Lutobaza essundiro ly'amafuta mu disitulikiti y'Eggulu. Ono asimbiddwa mu kkooti esookerwa Makindye mu maaso g'omulamuzi amanyiddwa nga Gladys Kamasanyo n'amusomera emisango okuli okuzimba mu Lutobazi n'emirala ng'ono yakwatiddwa akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'obwa President ka State House Anti-Corruption Unit n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango wamu ne woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti. So nga ate lyabadde essanyu jjerere ku sayidi y'abawagizi ba Hajji olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'omulamuzi okuba nga ate amuyimbula ku kakalu ka bukadde 2 ez'obuliwo. Ono yateereddwa era nga gyabadde mizira myerere nga bwe nkugambye bafulufiga bonna ne bajaguza okukamala. Order in court. Omukyala amanyiddwa nga Mama Fina y'omu kwabo abajaguza ennyo anti era abadde ttiimu Hajji era nga badde akola ekisoboka okulaba nti Hajji avaayo mu nkomyo. Yavuddeyo n'agamba nti ekyatuuka ku Hajji kibawe ekyokuyiga wasa mukwano gwo towasa langi na kabina. Obulamu bujja kukola ki bujja kugondera. I'm big. I'm coming behind. Toina Joraga. Toina Joraga. Neda mama. Neda mama. Neda nyabo. Sija jita. Sija kujita. Toina Joraga. Oraga mwa. Badame. Haja aleso buzibu mama na Mama Fina. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga yayimba n'agamba nti akwagaliza ekkomera ddala akwagaliza ntaana naddala nga tolina musango naye bw'oba nagwo oba oli awo liba likugwanidde. Weewaawo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Sammy Wade Mighty Family oluvannyuma lw'okuva mu kkomera alina ebintu bya recordinga ng'akyali mu kkomera era bye yavudde n'atandika okuba nga ate alambulira bannayuganda okubalaga kye kigenda mu maaso mu ggwanga ly'etu Uganda oba oli awo ky'otasobola kulaba na kutegeera nga totuuse mu nfo. Nka kusindikidde olw'okutaasa bannaffe okwetaasa kuba lino ekkomera lyendimu ndirimu leero enkya gwali limu. Message eno nkulu gy'oli we twogera ku bigambo bino abamu balowooza tulimba. Sazeewo nkole ekisoboka mbikuwe. Simanyi oba vidiyo egenda kutuukako nga nkyali munda oba egenda kutuukako nfulumye oba egenda kutuukako bannemaza oba banzise
kiri nti message mugifunye. Nzikiriza nti social media weeri kati mwetegerera gwanga mwetuli obubaka buno mbubasindikidde olw'okusevinga omulimu gw'abasirikale abanyumyako nange senga vidiyo eno eba efulumye bajja waayiriza abasirikale abo balowooze be bampadde essimu kwata vidiyo. Kamera gye nkozesezza yino eno yennene eweddeko omuliro nabuleese akali okukwata ke katono. Eno yennene kamera eno solo gyambalanga eppeesa nava nabo ebweru. Lwaki njagala nnyo kamera? President wange yaŋŋamba mu kulwanirira eddembe lyaffe kamera ye mundu yange era kamera eno nagiyingizza. Kamera eno nagiyingizza nabuleeta bungi nnyo era n'omukulembeze nabumwanjulirako okwo tujja bweyambisa ku bikolobero ebitukolwako mu Safe House wa abasibe okubalimisa kano ke kanene kaweddeko omuliro kana akali okukwata ke katono. Teri musirikale ampadde essimu. Mwenna abagenda olaba akatambi kano abakolera ku prison y'e Luzira abakolera ku prison y'e Kitalya mwenna teri musirikale ampadde essimu. Muno obuntu bwe buyingidde era njagala mbalage era nabagamba munjaza bubi munkebera buli wamu ne mbagamba senga information efuluma ogwamwe mugukoze tewali kye mwazudde. Nze kino kye nakoze. Kamera gye nkozesezza mugiraba kano ke kanene kaweddeko omuliro ako ke katini sobola okambalanga eppeesa n'okwata osoloka kweka mu kitambaalo sobola okukola ki ate nga bingi tukyabikola. Wano wentandikidde ekisooka human rights mu nsonga z'esoosowaza ettaano mulimu munnayuganda okubeera omulamu tekiriiko musibe oba atali musibe. Wano wembuuliza human rights nembuuza ekitongole judiciary ekitongole ekitwala abalamuzi mu ggwanga Uganda Law Society ab'amateeka emmere gye baliisa abasibe yeeno tetuganya abalamuzi musindika abasibe mu makomera mulondoola ku mmere eriibwa. Kano ke kawunga yeeno buloka bagikuwa ssaawa 3 nga teriiko nva. Enva ze zino oziraba yeeno emmere eriibwa ezo zenva aziriibwa abasibe. Ano ke kawunga ke tulya mu busibe. Nkoze vidiyo eno njagala kulaga munnayuganda embeera gye tulimu ddala. Human rights mulondoola ku mmere gye batuwa mu makomera gye bawa abasibe. Lwe mulangiridde nti mujjolambula abasibe lwe bafumba emmere ennungi. Eno mbeera gye tulimu ensula embi akawunga baddira omusooli n'ebikongoliro ne babikubira wamu. Yene emmere gye tuli akawunga omusibe kaalya ke kano. Nalaba omukulu wa prison agenda ku TVNC yonna alaganga abasibe we balya ku diet endala we bakyusa yene emmere eriibwa mu makomera. Ogirabye nsazeewo mbalage emmere eno era omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera gye nsanze mu makomera abasibe babakaka okukkiriza emisango. Abasibe bane eno bonna amazima we baba bakkiriza emisango nsaba omukulembeze wange obasonyiwe kubanga olaba omuntu abeera wabweru ng'alya emmere ennungi ayambala bulungi alina. Y'omubaka wa Lubaga South Omukralozias Mukasa ye yasimatuse okugajjambulwa abagambibwa okuba abasuubuzi mu katale akapya ak'Ebusega bwe yabadde agenze okulambula engeri emidaala mu katale kano gye gyagabibwamu. Kino kyaddiridde abamu ku basuubuzi okwekubira enduulu gyali nga bagamba nti engaba y'emidaala mu katale kano yalimu ebirumira. Unabude
bwa kampeyini buno budde bwa kampeyini Tokuba Yanga tokuba otambule babafuba nnyo okutuwa ebintu saate bantu bannaffe ne bekusa wansi ne twerabirwa mulimu n'abasirika ne batanyiga mbu balinde obululu tetujja kufuuka kintu kibi ate tujjukirwa amalima kati naffe tubalinze ssebo nnyabo mwe abanoonya obululu asite ensujju tosuubira kukungula ttooke nabange kookoonyo kwenjagala nkamuwangalulu ate kookoonyo kwesagala nkamukookonya mulonde omuntu kati anaasobola okubajja mu nnyanga yono temulonda feesi na bode eyo nayo nsonga temulonda byambalo mbwanyiridde nnyo abalonzi mbasaba ne sente zabamasezo muli ng'omanyi wooteeka batuzanyidde nnyo ku bwongo ku nsonga zinemanga enguudo tezirimiddwa amalwaliro nabwo temuli ddagala n'abo abagikwatako obaalya musimbi ne tukyusa ebibalo sente n'emmere ebira bweri wansi ne twerabirwa n'obukube bw'ettaka nga bukyase nnyo naye omanye ekiriwo ng'omwavu ne bw'owaaba bikoma eri omugagga n'asinga kati naffe kekaseera tweveemu tubasuuza omunyago twebeereremu Bobi Wine ge tuba tuba obululu abange kookoonyo esebo ebyo nga biri bityo byo ebya Uganda Airlines yes nabyo si birungi era ng'omuyimbi amanyiddwa nga Ziza Bafana avuddeyo okuba nga ate yeekubira omulanga mu ngeri efaanako bw'eti banyabo ne bassebo abatulaba tuli banyiivumu obusungu bwatandise dda naye banyabo ne bassebo njagala bagamba olwokuba tuli baddugavu n'abatukulira baddugavu oba batwala batandika bizinesi mu Africa baddugavu buli kimu bakifuula kiddugavu Uganda Airlines nchiwa mummwe temuyinaamu muyimbi yonna mu management yammwe ekitegeeza kino ekintu kya kitiibwa tekisangikasangika twasazeewo tugende n'abantu baffe tugende mu nnamba naye lwaki ffe bannayuganda tusemba buli kaseera ni lwaki ebyaffe bisemba oŋŋamba otya muwandiisa essaawa 4 ez'ekiro ntuusa essaawa emu you guys you are fucked up ate leka mbabulire by the way abantu bali disorganized ngabantu and they did communicate mbabulire bannayuganda bwe tuteerwana kukuda n'ebintu bye tukola bannayuganda bya kifakina tosobola ate kati mbabulire bwe tudda mu byaddala bannyabo ne bassebo muli fucked up tosobola kumfuulinga bantu bwotyo mwana tosobola tuleeta wano ssaawa 4 n'ototya mu duty free omutunda bbiya omutwalo mulamba kusente zaffe kyobula Museveni mwana ekitiibwa tolina Museveni ekitiibwa tolina ennyonyi endala egenda tuleka muzeeyi Museveni tolina kitiibwa lwa nsonga abasajja boolina bonna bafala mwana wuliriza kakade kankubulire nkwate tolyako ovanga ku muntu ng'asasudde ssente ze baithe ffe bwe muliko tuli bamanyi okusinga airlines ezo za Uganda katusale mututuuse bulungi buleme kutabukira mu bbanga mmwe bakyalimu lwaki ne bannayuganda mulikolako dde kino kiba perfect ekintu ky'abannayuganda kiri perfect kiba kigendeddemu biliyoni nga 5 nga kyagendamu emitwalo 8 ziba biliyoni ngezi kyekiba perfect nga buli omu alidde akkuse ng'enguzi mukkuse yengeri gye muba satisfied. Let me tell you something. Tugenda business zange zifudde naye I swear Uganda ekitulinsa ennyonyi ze Uganda kubanga tuli respect twagala eggwanga tulina ennyonyi z'Abanyarwanda n'Abaethiopia ezirina amakulu mwefula mukulaakulana busiru bwereere
ng'oŋŋamba otya mbu abannarwanda batusinga okuba operations zaabwe zitusinga okuba serious katugenda teka bintu by'abanigeria byakunywa njaga banywerako njaga bakyalinafuya nabateka wansi wabula muli banafu bakyalimmwe mwana sigenda kudda okulinnya ennyonyi zammwe ndi munnauganda muli bafala mwana bafala oŋŋamba otya buli kaseera wabula mu biteeke mbali abazungu abeeguya uganda bajje balambule balabe ebisolo kuba batuyita bisolo mutuli bisolo wabula kyobula nenyeza muntu mwatimye wana ebisolosolo bamuseveni bebali wano byemutimba byonna bisolosolo tibiriiyo twagala tutambula tuga tukola bizinesi ono ziri mu kufa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuyimbi atengeera maneja w'abayimbi omukulu amanyiddwa nga Kyagayaga yes we twogerera ali ku kitanda oluvannyuma lw'ebyo ebyatuseewo mu katambi twasoose ne tulaba omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo ng'amukasuka wabweru ng'ayongerezaako ebigambo nga okumanyira mukyala wange blabla twatugende wabula Kyaga bwe yavuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga eno agamba nti Wizo yafunyeemu obutakkaanya ne mukyala we nga bali ewaka ne balwana awo nno Wizo kwe kufuluma n'aleka mukyala we mbu mu nju. Kakati mukyala we yazza anoonyaani Wizo wabula yatuukidde ku Kyaga n'abanga mbw atamuyisaamu ki eggaali awo we wali ekinyusa ekyaviiriddeko Kyaga okubanga ate akuba mukyala wa Wizo era ng'akatambi kagenda maaso okubanga ate katambula ku mikutu migatta bantu kati nno kaviiriddeko bangi okubanga ate bakyusa sayidi ababadde bawagira Kyaga nga bagamba nti Wizo Mayanja family blabla balina empisa embi essaawa eno bakyusizaamu bawagirani bawagira ani Wizo okubanga yagobye Kyaga olw'ensonga nti mu katambi Kyaga alabibwako nga ayisa mu mukyala wa Wizo ebikonde. Omuyimbi amanyiddwa nga Bebe Cola yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza abayimbi banne abagufudde omuze ogw'okugendaga ewa Jerusalem Sale nti bw'aba yabagobye bagende bakole bave mu kusabiriza. Naye nga njagala okujjukiza nti oyo abadde omu ku baliida abadde bakola ki bakulemberangamu layini egenda ewa Jerusalem Sale. Songa ate y'omuyimbi amanyiddwa nga Palaso yavuddeyo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Jerusalem Sale okubanga yasazeeko abayimbi era nga weyabasaliddeko waliwo ababadde bakwamidde mu buloogi eyo oba mu hotels ezimu nga munnange baagala kumusalako era omwo mubadde n'omukulu amanyiddwa nga OS bamuyita Omulangira Suuna. Kakati nno yavuddeyo n'abategeeza nti bambi Jerusalem Sale tebalina kubanga ate bamunyiigira nnyo lwasonga nti naye muntu kubanga gwe okubanga abantu webali wabula nga bakola kimu kyakusabiriza bw'obeera nawe omuntu ova muki mumbeerera weekyawa n'okoowa oba okitegeera ate nga si bayimbi bokka nti balina okubanga atussaako engalo n'abantu abalala abalina ebizibu ebirala. Weewaawo yagenza maaso okubanga ate ayogera ku luyimba lwa Gravity omutujju olumanyiddwa nga Omudaashi. Munnange bangi balukritisizinze olw'ensonga bagamba nti Gravity akola ki ayimba ennyimba ez'obuwemu era nga beetaaga ennyimba ze ziwerebwe okusinziira ku information ne message eba ezirimu. Kakati nno yavuddeyo n'abagamba nti kye mulina okumanya ngamba Palaso yabategeezezza nti mu nsi ziri ezaakulaakulana balina puroguramu naddala ez'okuma TV n'amarediyo abaana kwe babeera oba oliawo nga bemutidde. N'agamba nti ezensi ku makya basobola okuba ennyimba oba oliawo ng'eza gospel oba n'ez'abaana abato nga ba fresh kid mu biseera by'abaana. Kakati akawungeezaawo ng'obudde buwungeera ne bakuba ennyimba ez'omukwano ng'ezize Palaso ate mu matumbi budde
eyo ng'abaana beebase olwo ne bakuba ennyimba ngeza Gravity era abazaagala baba basobola okukola ki okuzirinda. So ye n'agamba talaba buzibu buli mu luyimba lwani lwa Gravity. Wabula ng'ate omukyala amanyiddwa nga Fiina Mugerwa ye yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate akondeminga oluyimba lwa Gravity. Jjukira nti ono yamu ku abo abali ku kakiiko akakulembera abayimbi mu ggwanga lya Uganda n'agamba nti akooye eggwanga likooye okuwuliranga ennyimba ezitalina makulu wabula eziwemula obuwemuzi bwe ziti ate mu maaso g'abaana ng'ate waliwo abaana abameruka oba okitegeera. N'agamba nti mulabire ku bo abayimbanga ennyimba ez'omukyende eyo bayimbanga ennyimba nga zeetisse message ng'oluusi ne mutaba message ya makulu eri awo naye temwabanga bigambo biwemula baasabikanga ebiki ebigambo. So bw'atyo n'asaba abayimbi beddeko bakomye muzeko okuba ng'ate bawemula eggwanga. Y'omukulu amanyiddwa nga Khalifa aganaga okuviira ddala weeyammibwa oba bw'atafuna kaadi ya kibiina kya National Unity Platform munnange yagifuulira ddala mpala n'oboolyawo era ng'ono ali ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin mu buli mbeera wadda yafuuka kaceere kaddeyideyi buli wooli nkufuna. Kakati no yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza omukulu Kyagulanyi Ssentamu nti amwagala mu bbato eya music ng'agasseeko ne baganda be bonna nga bwe bali ekika kiramba buli alimu ng'amanyi nti muyimbi kubanga mbu tebalina talenti era ye talenti eye ebakubisaamu subi. Beegatte Bobby Wine, Mick Wine, Eddie Yawe, Dax Vibes, Irene bonna beegatte ajja kubanga abasabula kakota abateeke wali. Cho ekikonde wakati wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Grenade Official ne mwana mulenzi amanyiddwa nga ex waffe mutabani wa Koni kiyindayinda era nga kigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 26 wabula nga bano balinamu ne ku feelings ezaani eza mwana muwala Sheila Gashumba. Rickman yeewulirani Grenade ne Grenade amwewulira era nga buli omu agamba tayagala munne oba okitegeera naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Kasuku yabategeeza nti bwe banaayitiriza ekikonde kino kye bali mu kuleeta mu music kyandiyonoona ki music career. Weewaawa y'omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby yavuddeyo bw'atyo n'abeera ng'ate ayogera ku luyimba lwa Monica olusaturatinga oba lwe yayimbira omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru. Abantu bangi babadde bakomentinga ku luyimba luno nga bagamba nti okusinziira ku message erulimu yabadde aluwandiikira oba aluyimbira omukyala amanyiddwa nga Shiba. Olw'ebyo ebyaliwo ate nga abantu bakimanyi mbu ye ne Shiba bakola ki Basika omugwa. Yavuddeyo n'agamba nti nze oluyimba olwo saaluwandikidde mulala yina nalwewandikidde yenze Monica kubanga ebyaliwo nange kennyini byantuukako oba ebiri mu luyimba olwo byantuukako nabiyitamu. So nze Monica eyabadde akola ki eyabadde yeeyimbako teyakomyawo. Omukyalo no wenjogera yazzeeyo mu nsiko yaki ya movie. Jjukira nti kuva dda muzannyi era ng'alina kasinema akedda ke yazannyako n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. So abayimbi abasinga bayimuka agundi kano kaki ak'oku actinga oba okitegeera. So bw'atyo alina firimu gye bagenda maaso kubanga ate bashutinga. Naye ng'olunaku olwaleero itsakekidde ku sayidi y'omukyala amanyiddwa nga Grana muwala w'omukyala amanyiddwa nga Grace Kana aweza emyaka 3 so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha bw'atyo naye yayagaliza mukyala we mama w'abaana be Kabiri Nagewe amazaalibwa amalungi era ng'obubaka bwe bwe butyo bwe bwabadde yassa. So mu ngeri y'emu omukyala amanyiddwa nga Zari the Boss Lady mutabani we asembayo amanyiddwa nga Prince Nilana awezeza emyaka 8 olunaku olwaleero ate nga ne Dax Vibes tegezeza nti olunaku olwaleero yeegasse ku 3rd floor yatuuse dda ayagala kulaba butya bw'enaamutwala. Weewaawa omukyala amanyiddwa nga Nakito Nakito Hanifa agamba nti ayagaliza dota we amanyiddwa nga Rehemat amazaalibwa amalungi. Happy birthday beautiful mommy loves you. Akwagaliza bisinga munange. Ate ngera mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Kabatoro Josephine mweyitirako mu ntale okuva ewa Priscilla Ticha Priscilla Nalongo Kinyomenta agamba nti munange akwagala ebitenkanika era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi agajjudde emikisa emyerere munange mungu akubeere mu buli kimu ky'okola buli kimu ky'okwata ku kirabe omukisa gwa Mukama Katonda. Happy birthday. Weewaawo ngira kwanga ate mpunzika naye ng'omukulu yamanyiddwa nga Amoto Mbaranguzi ndowooza mu ggwanga lya Uganda y'omu ku bataata betulabye nga ali nnyo open eri abaana be naddala muwala wamanyiddwa nga Koko era nga n'emirimu bagikwasaganya bonna so nga
ate abantu abamu bagamba nti I wish I had a dad nga Amoti tata kigosekako naye boti balaga nti batata baba basinga obungi baki bakambwe oba kitegera so nga ate abamu balaba ne baga nti wano nze sitaba respect kakati Amoti avuddeyo n'abategeeza abazadde nti muyige okubeera mikwano gy'abaana bammwe dani okubateekamu ekyo kifaananyi ekyokubatya olwo obulamu bujja kubanyumira mu maka gammwe neyo gye muwangalira abaana bammwe bajja kubeera mikwano gyammwe nambeemu nga ne bwaba afunye bizibu ki ne waba ayita mu mbeera ki asobola okubeera open gy'oli naye ebyo by'okuteekawo embeera ey'okubatya ng'omwana n'okuwulira obulizi nti dadi oba taata abawuli agala ettaka limumire so mukendeeze ki obukambwe create that ka friendship mu mpolampola nga si kaakuleeta ate kamanyiro naye ng'ate weekali weewaawo era kumaga ate mbasibuza omukyala Nakangubi Jennifer Fulufiga avuddeyo atunyumiza ebimu ku ebyo Haji yamugulidde anti munange abadde wankizo nnyo mu musango guno ate era ngenda kubanga nkutuusaako mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior nga yeegatiddwako mwana mulenzi amanyiddwa nga Abaho Frank nga bagenda mu maaso okubanga ate bageya Fulufiga mu lujjudde mbu yeebaka noonoono mbuye yerira kukana akato so neera kakulu kasakaza emyaka 10 naye maana mwe okubaweereza mbadde PJ hatsa 10 mpera ina musaba sigale nga bankomidde abanjagalire temulya bwana buto mulide mwekuume mbere bulungi mweraba so yagala bulungi lwa mukwano mpya omukwano mpya gutya baguyimba omukwano gunyuma neze mbewunya lwaki buli muntu ansubiza okuba mbu ndi mulavu ne Haji okijewa naawe kyekikutawanya ndaba kikusumbuwa ki omukwano mpya gutya omuntu okungulira sharia nagiweereza special sharia agikuguliranga gwe ngongulira bulijjo nze nga nkugulira nze nkugulira ngani kyogamba tokimanyi imanyishi shishima twali eggulu bwe twali eggulu ng'angamba Jobless twambuke ku lodge nze kwensula ne baani ne bannange ko ye Jobless nti ngenda sula nani ne full figure ogenda sula ne full figure nti ye how toina sente za rumu ko sente za rumu Jobless nagamba hao mukazi anemedde kangambye tusule ffenna nze saabitegeera twali twakava kuli emmere sapa nze kyenakora nga ntambula envuga emmotoka yange envaawo ku restaurant we twali nga ngenda ku hoteri wensula nkubira essimu Jobless essimu zange tazikwata nkubira Jobless essimu tazikwata enkeera twali tugenda meeting nga nsinkana Jobless ku restaurant mbuuza Jobless why byaddala wasuze n'omukazi nti twasuze wamu musuukeemu obadde ki Franka twasuze ffenna musuukeemu mu kitanda kimu blanket emu bed cover emu nasooka nentuuya naawo nenkubakubamu ekifaananyi omukyalo oyo bwafaanana ne Jobless omwana omuto nengamba kino kiki nembuuza Jobless oli muvuuka munnange mbulira amazima walidde oba tewalidde ko Jobless nti amazima nange geetaagisa saalidde oba yatya kuŋŋamba saategeera neŋŋamba Jobless mbulira amazima walidde nze sijja kwogera nali n'oyo nvubuka gundi ani ono wekiwalaata omumpi ani oyo kino kitwera nakyo Bukenya namwegalira namugamba Jobless tubulira amazima walidde oba tewalidde nasigala ng'aseka ne bagundi bano abavuka babeera ne senkubuge era nabo bona bakimanyi nti yasula n'ogaayo oyo mu luumu emu mu kitanda kimu tetwamanya yalya teyalya nze naawe kati ewokusula waali wabuze ate waali wabuze wati yaloogi ze tusulamu sale yazisasula mwebaka bwe mutuusa tayimu y'okuvaayo wali omusirikale bamuyita Kanonkojjo gyatuwa ssente za hoteri we musula kati ssente zaali zibuze zitya nange kati ne beebaka mu kitanda kimu mu blanket emu era gundi Bukenya yagamba Jobless nkwegayiridde tojjamu empale ya jjiini sula mu mpale yo ko ye nti ngenda gisulamu nga tugenda kwawukana ne Jobless Bukenya bwati bafuluma lumu saawa mmeka zaali saawa nga 2 kuba twali tukeera genda mu zi meeting beebaka saawa mmeka mu kulaba noza beebaka saawa nga 5 ku 4 awaawo so moreover 6 hours yes
so bwekito bwekyali naye tetwamanya omunyongo yaliibwa teyaliibwa. Bebaka 5 bazuukuka 2. 2 kiwedde. Bikira Maria nyabo wegayaza mu Denesa ekyo kiwedde.